Omuwendo gw'abalamuzi okuba omutono mu ggwanga kye kimu ku bikyaviirako Essiga eddamuzi okulemererwa okuwa bannayuganda obwenkanya mu budde era ng'emisango mingi gikyetuumye mu kkooti ez'enjawulo. Mu kaseera katono ebintu byanditandika okukyukamu oluvannyuma lw'Essiga lino okutandika okufuna abakozi ba kkooti abalala. Olwaleero abakozi bano abajja 85 bakubye ebirayiro byabwe okutandika okuweereza bannayuganda abayaayaanira obwenkanya. I, Betty, swear in the name of the Almighty God that I will well and truly exercise the judicial functions and bear true allegiance to the Republic of Uganda without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Ku bano kubaddeko abalamuzi ba kkooti esookerwako 52, abalamuzi ba kkooti eddirira esookerwako ba Chief Magistrate 13 n'abalamuzi ku maddaala ga wansi amalala. Abalamuzi abakulu abawerako babaddewo nga ne Ssaabalamuzi Alphonso Winy-Ddolo talutumiddwa mwana. Ono ategeezezza nga bwe balina ekigendererwa eky'okubuna buli kanyomero ka Uganda olwo basalire bannayuganda ku ngendo ze batindigga nga banoonya kkooti. And many of you or some of you will now be posted to county constituencies. And in this new financial year we'll be recruiting more as we head towards our target. In that financial year that ended a week ago, we also received nominations for 16 judges of the High Court. Abakubye ebirayiro abalabudde ku ky'okukozesa obubi yafeesi ze bagendamu naddala okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi by'agamba nti bitattanya ekitiibwa ky'Essiga mu maaso g'abannansi. The judiciary of today, in comparative terms, pays very well. But more importantly, there is security of tenure. And then when you retire honorably, you'll receive some money. Why on earth would somebody come with 10 million, 20 million, whatever amount of money, and you run for it? Abakulu abalala mu Essiga lino baliko bye bakalaatidde abakozi baabwe abajja. Therefore, in the new judiciary, there is no place for indiscipline, laziness, and I emphasize that one. If you are lazy, you can withdraw your oath. If you're given a car, let us not hear that you're the one who closes the bar with it. That you're the one carrying goats. Now you have arrived in Katakuya and they said, "Oh, Mulamuzi, you have come. Please, there are 5 goats here." You start loading goats on our pickups. Kati abalamuzi ba kkooti esookerwako balinnya okutuuka ku 331 so nga abalamuzi ba kkooti egiddirira baweze 77 naye ng'abo abakubye ebirayiro olwaleero Ssaabalamuzi ategeezezza nti baakusindikibwa mu bitundu by'omu byalo ebirowoozebwa nti bikyali bubi nnyo mu nsonga z'obwenkanya. Ng'Essiga eddamuzi lyongera ku bakozi baalyo naddala abo abalamula emisango ku mutendera ogwa wansi. Ssaabalamuzi Alphonso Winy-Ddolo agamba nti wakyaliwo okusoomooza kubanga kkooti enkulu ntono nnyo nga n'abalamuzi ku mutendera ogwo wakyetaagisaawo okulondayo abalala bawereko omulimu guno gusobole okutambula olwo n'ekizibu ky'okuwa bannayuganda obwenkanya mu budde kibe nga kituuliddwa ku nfeete. Solomon Kaweesa, NTV, wano ku kkooti enkulu mu Kampala.